Abakozi abatali basomesa mu matendekero ga gavumenti bamaze ne bakkiriza okudda ku mirimu gyabwe okutandika n'olunaku lw'enkya. Abakozi abatali bapasi banoni teaching staff basazeewo kuva n'olwaleero nga 17 mwezi gw'omunaana gw'ebiri mu mukaaga bakanyiza nti akeegugungo ke babaddeko kwongezebweyo okumala emyezi 3 era bakanyiza okutandika okukola emirimu gyabwe enkya. Kino kiddiridde abakulira abakozi bano okuyitibwa maka g'obwa pulezidenti olunaku lw'eggulo ne banjulira pulezidenti ensonga zaabwe era ne bakkaanya nti bakusasulwa ensimbi zaabwe zonna ssaako n'ensako zaabwe oluvannyuma lw'emyezi 3. Meeting gye twabadde ne His Excellency the President of this Republic of Uganda era ne Mama Janet Museveni nga Minister wa Education na Ministers ba Finance eggulo kusonga z'emisaala gyaffe era nibasaba kugamba abakozi bakomewo baddemu bakole esente nga zino zigenda kusasulwa mu mwezi gwa 10. Bano bagamba ekikolwa kyabwe eky'okwekalakaasa kyabadde mu mateeka era nga babadde balwanirira ddembe lyabwe n'obusosoze mu nsasula obufumbekedde amatendekero ga gavumenti. Discrimination in Makerere University, discrimination among in non-teaching staff, Akulira ekitongole omwegattira abakozi mu matendekero ga gavumenti abatali basomesa ekya Punti Safe Betama Jackson ategeezezza nti mu kafubo ke babaddemu n'omukulembeze w'eggwanga olunaku lw'eggulo yabategeezezza nti ensimbi zagenda okubawa wakufuba okulaba nga bonna bafuna ez'enkanankana. Sasa sinoti yagiganye ngu tasobola kugendera kweyo ngo n'atutegeeza ngu ye bwe yatuwa sente tiyatuweereza na consensus note. Katawo n'asalawo ngo wabeerewo akakiiko akagenda kwegatta nga kalina abakulu mu education nga kalina abakulu mu public service na representatives baffe nga Punsafe batule bakole ku harmonization oba okutereeza emisaala gyonna egy'abakozi b'omu universities era ng'ekyo akiwadde emyezi 3 mu mwezi gwa 11 basobola kuba nga tumuwa reporter era nga tumaliriza emirimu egyo okugikakasa bulungi. Wabula abakozi bano bategeezezza nga bwe bagenda okukola okumala emyezi 3 gyokka era nga bwe watabawo nkyukakyuka nga pulezidenti bwe yabasuubiza baakuddamu okussa wansi ebikola beekalakaase. Gavumenti bw'enaba nga tetuukiriza ebyeyamo byayo okutusasula ssente zaffe nga bwe kyakanyiziddwako n'Oweekitiibwa Pulezidenti Yoweri Museveni n'abakozi kiba kitegeeza nti akeegugungo kaba kaddamu. Abakozi abatali basomesa ku ttendekero ly'e Makerere bamaze ne bakkiriziganya okudda ku mirimu gyabwe oluvannyuma lw'okumala ssabbiiti 2 nga beekalakaasa. Bano baatudde ne pulezidenti olunaku lw'eggulo mu nnyumba bwa pulezidenti Entebbe ne boogera era ne bakkiriziganya nti waakubasasula oluvannyuma lw'emyezi 3. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria, amalindirire. This is Kingdom TV.